So Elias Lukwago is begging for his life. If court would grant him bail. Alright, wetuwugirira ssaawa zino eno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebibye si birungi naddala ku nsonga ezigenda mu maaso ku mukulu Erias Lukwago wamu n'okuwamba bannayuganda abavudde e South Africa. Video nzikwetedde mu maaso awo ogenda kubeera nga obyerabirako. Nyongera okujjukiza gwe tannaba kubeera nga osubscribinga akadde kajja mu personalize okateekemu azo latest updates nga zino obeere nga ozifuna mu bwiro. Nyongera okujjukiza video gimpire ne like esobole okutambula ku speed eya waggulu nnyo. Awo nyini anyongera okujjukiza abaana abasajja ebyaddala abatandise okubeera nga batya omu ku ba analysts ba professors wali eri mu university eya Harvard ekyasinze amaanyi mu nsi yonna avuddeyo n'alabula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za Erias Lukwago amusigiddemu ekifaananyi ku kyatuukawo wali omukulu Honorable Muhammad Nsejjirinya we yafa kubanga naye ekigambibwa okubeera nga abakubanga yafuna obujjanjabi ng'obudde bukyali yandisobodde okubeera nga keeping liver ye fully active in action era teyandikoze ekiha teyandifudde naye batuuka omutwala mu ddwaliro nga yamaze dda kubeera nga akola ki obanga liver ye hypertoxicity yamaze dda kubeera nga etuuka ku level etasobola kubeera nga eri reversed. Nanya gwosooka owulirize professor nga bikunyunyula tumwe tuyongereyo n'ebya South Africa. He may have a chance. And if he doesn't, then he begs for detention with palliative care, so his remaining days are less painful. That is where we are now. The decision rests with the president. We know that from his 4th of July statement, when he told us that arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of witnesses. That is mind-blowing, since the judiciary is meant to make bail decisions independently, based on facts and the law, without the guidance of the president. But even more curious is what he thinks opponents will do to witnesses. If you're following the speech, it was during this segment that he showed hooligans undressing women on the streets and others beating a policewoman. So I decided to check on the list of witnesses we know from the disclosure in the treason case against Kizza Besigye, which is also the root case for the misprision of treason charges against Omurodi. The witnesses are senior military and intelligence officers, including Major General Richard Otto, Abel Kanduho, a former military intelligence chief, and a named British businessman whose identity has not been disclosed. Then there is a controversial James Birungi, another senior military officer himself incarcerated for allegedly killing people to fake terrorism plots for the purpose of getting funds. The defense will have a field day with Birungi. If the state alleges he can kill people to fake evidence in order to get funds, why would anyone believe that he's not faking evidence against Kizza Besigye to please his bosses and maybe get a lenient sentence for his own crimes? It's really laughable. Then there are more witnesses whose identities have not been revealed. Now think about this. If Kizza Besigye were to be released on bail, Museveni's greatest concern is that Kizza Besigye or Erias Lukwago would threaten the security of these generals and the unknown witnesses. Does this even make sense to you? The president further states that it is this undemocratic culture of some of the opposition elements that has been provoking security forces to fill these gaps. I really don't know which gaps he's talking about here, but the ridiculousness does not stop there. He says that what the security forces have been doing recently is not regression in the fight for freedom, but a consolidation of our long fight for the principles of patriotism and Pan-Africanism.
socio-economic transformation and democracy. Does anyone tell the president truthfully what these guys have been doing? Abducting opponents at night from their homes or from hotels abroad, holding them in basements incommunicado, shaving their heads, boasting about them peeing in their pants from fear. It is all well documented on the X feed of the CDF. Do you think he even knows about this? Is that really what Mwoyo gwa Uganda or Mwoyo gwa Africa means? Alright, nga tubitedde ku mabbali njagala osooka owulirize omukulu Alema Wale nkugambye obadde okimanyi abadde akulira abaana b'enkyukakyuka saidi z'eri South Africa naye wetwogerera ssaawa zino y'omu ku abo abali mu kubeera nga encouraginga bannayuganda okukomawo mu ggwanga Uganda naddala abo abadde bayisanga mu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi Kainerugaba egali naddala Omar Kiseka wamu ne Half London. Njagala omanyi ebibuuzo mu comment section. Do you think his statements are true? Era agamba nti no ye ebirala gavumenti tewali kiyitaza Half London wamu ne Omar Kiseka. Kati abantu bali kwebuuza lwaki abaana Uganda bali mu kuva South Africa bali kubeera nga bawambibwa ne babatwala ekyankwanzi. Wali abali eyo already ekyankwanzi abekubidde mulanga ne bagamba bo baagala okuvaayo mu bwangu ddala. Video njagala osooka ogyerabireko omala tubula ebibuuzo mu comment section. Do you think what the government is doing, taking those people to Kyankwanzi, are the best option or the best idea? Ate n'ekirala olowooza biki bye bali mu kubeera nga babayigiriza we bagenze esaidi z'eyo ekyankwanzi? Rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kubasaba obubaka buno mu bumpeere ba comrade bonna. Bw'obanga owangalira Zambia, owangalira Botswana, owangalira Zimbabwe, owangalira South Africa, Namibia, Lesotho, Mozambique, Swaziland, buno obubaka bwonna bane mu busharing. Ndabawo abantu anabewanyuse for importance. Era abalaga nti bali threat eri government. Era nga balaga nti government ya Uganda tesobola kubajja mwezo nsize mmenye. Kino kankuwa amawulire muganda nga agesanyu toli threat eri government. Nakoze video nembagamba nti mu struggle muno tulinamu abantu nga ekinene nyo kyebongera ku struggle basenesa kajiiko nga bongerako. Nenge ensobize bakola kye batola ku struggle basenesa kitiyo nga batoolako. Nembagamba buli omu wetunuulire olabe byokola ne banno bye bakola mujja kumala mutegeere video yange eyo. Ndabe video ya muganda wange ono ajali Mawale ng'ayogera ku baganda bafe abali South Africa n'ensi eziriraanyeewo. Nenfunamu ebibuuzo byange nga 3 oba 4 bye njagala okumubuuza. Muganda wange, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nkulamusizza. Ekibuuzo kyange ekisooka, Haji, oli wamu naffe mu struggle ey'okulwana okukyusa eggwanga lyaffe Uganda? That's my first question. Ekyokubiri, bw'oba oli wamu naffe mu eyo struggle gye tulimu ey'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda, omutuufu yaani gwe tuteekeddwa okulwanyisa bwe tuba nga tuli bakukyusa eggwanga lyaffe? Ekyo ekibuuzo kyange ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri, ndabye video yo gikoze n'obusungu bungi n'obulumi bungi ng'oyogera ku baganda baffe olwa okwewa self importance ne balaga nti gavumenti yalemeddwa okubazzaayo nga bwe yazizzaayo abalala naye ng'ate yabadde beetaaga nnyo okubeeramu abo abaddayo. Ekibuuzo kiri nti ekyakulumye okutuuka okukola video eyo mu busungu n'obunyiivu obw'ekitalo kyakuba nti bano tebazzeeyo oba kyakuba nti bakkakkanyizza gavumenti okutuuka okugamba nti tebasobola kubazza Uganda yabalemeddwa? Gwe kyekikulumye kyekikunyiizizza? Ebigambo bye bayogedde bikosa struggle oba bikosa gavumenti? Bwe biba bikosa gavumenti gy'oli wamu naffe mu kulwana ogikyusa, ate obusungu n'ennaku wandibijjeewa nga bano bye bakola oba bye boogera bikkakkanya mulabe waffe? Ekyo ekibuuzo kyange ekyokubiri. Era ovudde eno bagamba mbu tebali threat eri gavumenti era terina kyebeetaaza, byonna bye boogera ebalaba bulabi nga bukatuuni. Ekibuuzo kyange ekyokusatu kyenkubuuza, mu bangi be baziza e South Africa b'oyogedde ennyonyi 5 z'otugambye n'abangi abasigadde South Africa nga naawe olimu abo abasigaddeyo, lwaki amawulire gonna gabadde gogera ku bantu babiri bokka, Half London na Kiseka?
Minisita w'eggwanga Mulamba Balaam yavuddeyo nga bamutunuzaamu kamera ezensi yonna ng'ensi yonna emwegesa amaaso ewulire speech ya minisita w'eggwanga owa local government kikyagenda okwogera n'ayogera ebyekisiru ebyekitumbavu ebyekitamiivu nga bwe wawulidde abinnyonnyola gw'olowooza bwe baba nga bano si threat lwaki speech ye yonna yamentioninze bantu babiri awo bokka lwaki tayogedde ku ggwe kuba nawe wasigadde South Africa lwaki yayogedde ku Malukisekka na Half London ekyo tokyebuuza abatali threat lwaki gavumenti obedda beeyogerako b'official ba gavumenti lwaki obedda boogera ku abo abatali threat eri gavumenti gwe ekyo tokyebuuza ekibuzo kyange ekisembayo ogambye nti bazanyire ku CDF ono gwe bamanyiza amaaso n'otuwa ekyokulabirako nti CDF ng'owe South Africa tosobola gamba nti yatambudde najja ku airport nga azze kulaba mubazze kulondamu nti ono y'ono oba si y'ono paka bwe bamugambye nti b'oyagala tebazze n'addayo n'ogamba nti ekyo tekisoboka alina okuba nga amanyi abali ku nnyonyi baayagala kwe bali oba tebaliiko wenjagala okubuuliza ng'oggyeko okuba nti CDF we South Africa n'owe Uganda bafaananya kigambo CDF gw'olabawo ekirala owe South Africa gy'owangalya CDF waayo n'owe Uganda kye bafaanaganya entegera yaabwe yeemu eyewe South Africa n'eyowe Uganda enkola yaabwe ey'emirimu yeemu CDF we South Africa enkola gyakolamu emirimu gye n'owe Uganda bwagikola wangi twitize we South Africa ne twitize we Uganda zifaanagana kati gwe soka weebuuze nti ababadde bakomawo babadde ba civilian era nga bali ensonga zaabwe nga ziri wakati wa Minister wa Foreign Affairs Ambassador Minister wa Internal Affairs nga be bali mu nsonga zaabwe kati CDF yadde akimanyi ku airport agatabadde maje nti ge banunudde okuva South Africa bagakomezaawo Uganda ng'akulira amaje alina okugenda ku airport okwaniriza abaana abazzeemu amaanyi aboozeeyoza abakulisa olutabaalo gye bava wangi yabadde akimyeyo ki kati CDF waatamanyidde mulimu gwe kubanga byonna byakola mu Uganda bw'oba obifollowinga nkakasanga otegera bulungi olabira ddala nga tebikwatagana na mulimu gwateekeddwa kukola kubanga mmanyi nti omanyi omulimu gwa CDF gwalina okukola mu ggwanga muhoozi byakola mu Uganda mirimu gya CDF gyateekeddwa okukola Ali Mawale ono omukulembeze we South Africa ow'abawagizi b'NUP yayokyezza era n'aleeta okweraliikirirwa eri abawagizi b'NUP e South Africa ebigambo byafulumizza mu nnaku zino ayise live ataddeko abasajja abanoonya abasajja baffe ababiri abali South Africa Malukisekka ne Half London abamunoonya bennyini abaleese ku live abawaanye ali wali buyakubiriza live n'abasajja abanoonya abasajja baffe nga ne baminisita bennyini bakyogeddeyo nti bannange tubadde tusaba Malukisekka ne Half London mukomeewo naye nga enteekateeka zoba zaakubakwata nze amagezi gempa bano abasajja mubaveeko bano abasaba abakulembeze abo Ali Mawale kubanga Ali Mawale yasobola okulinnya okuva South Africa najja Uganda nga bw'ayagala Malukisekka kyotasobola ne Half London amagezi gempa abasajja Half London ne Malukisekka oluvannyuma lw'okulaba nti nno abasajja bano banoonya mwe babiri South Africa abo abasajja muve mu bigurupu byabwe muve mu byobukulembeze byabwe mubaviiremu ddala simanya biki owabayo n'omukolo gw'NUP ng'ogenda ogwetabako ngodde no ku TikTok yo ng'oyogera ze nabagamba abakulembeze ba NUP wano mu Kata seetaba mu meeting zaabwe sibeera mu gurupu zaabwe kubanga okola audio mu gurupu yaabwe emu ne bagitambuza paka Uganda ne kwetera bizibu bongo uli abawanda omuliro gwe tewali abamanyi gwajja mu kamera wano n'oyogera ku nkyukakyuka bakumanyi audio yo gye batambuza batwale Uganda nze nabavaako bwe ndaba ekinnumye nga buna Uganda alumirirwa omuwagizi w'enkyukakyuka kanzija nkyogerako wano nga neetambulira nabavaako kubanga bo teri abamanyi badde Uganda nga bwe baagala sigambye nti ze sobola kuddabuka nekyeŋŋamba nti Half London ne Malukisekka abo abasajja abakulembeze b'NUP mulina obbavaako n'ebigurupu byabwe ne mubivaako ne musigala kukola byammwe wano mulina audience yammwe mulina abantu bammwe ku TikTok ne muvaayo ne mwogera ebigambo bye mubadde mwogera bulijjo kubanga abasajja bazibu yo alinnya ennyonyi n'agenda Uganda n'akomawo gwe kyotasobola
mawulidde ba minisita wenda banoonya mu babiri bwe basabirira akagalo singa mukomawo ali Mawale yali wali atawaana abaki ababadde babanoonya kitegeeza ki wadde president yesiganya omusajja ono ali Mawale naye ali Mawale saamutegedde atandise okubaako akabuuza ensonga mugyetegereze nnyo abawagizi b'enu UPC ako ne Mumalo Kiseka ne Afulanda ni nnyo bwe mba mubeera mu bigurupu byabwe eyo simama meeting ebyo mwegendereze either beera ng'owetaba mu meeting zaabwe okwetaba mu mikolo gyabwe naye nga ggwe tobeera munyo okuba okola ODAG mu gurupu ne bagitambuza paka Uganda ate bo teri abamanyi bo babeerayo ne bawanda obuliro mu gurupu oba munfunye